Olukalala lw'abawagizi ba NUP abazze bawambibwa abagambibwa okusukka mu 18 luzze lutwalibwa mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo omuli ne Paalamenti okukosa ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ki Uganda Human Rights Commission. Oluvannyuma lw'ab'eŋŋanda z'abaawambibwa okulemererwa okufuna abantu baabwe omwaka oguwedde baasalawo baddukire mu Kkooti ekake ebitongole by'ebyokwerinda bye balumiriza okubatwala okwogera gye bali. Naye nga bwe mmanyi zino Kkooti newankubadde oluusi tubeera ne challenges naye tuba twagala nnyo tubeere ku record. Kati omulamuzi Esther Nambayo ng'ono wa Kkooti enkulu gye baddukira yagobye omusango gwabwe n'ategeeza nga bwe batalina bujulizi bumala nti gavumenti yerina abantu baabwe. Abaaliyo nga babawamba tebajja mu Kkooti, so nagamba bano ba family members tebamala tuwabula yali agadde n'abaaliwo, naye nga mukimanyi bulungi nnyo abamu babawamba ekiro abalala ne babawambira mu masasi. Okusuubira omuntu nti leeta obujulizi obulaga nti oli ali mu mikono gya gavumenti kitegeeza nti bano be bakwata mu kiro nga bali oluusi baweerawo n'amasasi bagende bakubwe ebifaananyi eri mu buduukulu bagambe nti wuuno tumukakasa gye bamuyingiza. Ekyo nze ndaba oba otadde olusozi olw'amaanyi ku bantu bano. Wano ekibiina ki NUP we kisinzidde okukukkulumira omulamuzi Esther Nambayo okukwata omusango gwabwe mu ngeri eyagadibe engalye. Saagala kubeera nga ayisa olugaayo mu kitongole ekiramuzi, naye era ekitongole ekiramuzi ebizibu byakyo ffenna tubimanyi. Ekibuuzo Kkooti kyetaayanukudde nti bwe oba nga gavumenti esinza kwogera ab'eŋŋanda zaabwe gye baali ani alina okwogera. Ekyo Kkooti yakitulekedde. Bano bategeezezza nga kino bwe kitagenda kubayiggula ttama nga baakweyongerayo okujulira ku nsonga eno. Bwe kiba kyetaagisa paka ku Kkooti ensukkulumu ate si wano wokka mu Uganda, naye tugenda kujulira wano mu Uganda n'okunoonya answers zonna nga kwekuli n'okwetolola ensi ezitwetolodde ebweru w'eggwanga. Pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi bw'ati agumizza ab'eŋŋanda obutaggwaamu maanyi nga baakukola buli ekisoboka okulaba ng'abantu baabwe bafuna obwenkanya. Yonna yonna gye bali ekibabeezaawo nga bassa, ekibabeezaawo nga basuubira olunaku oluddako ze famire zaabwe naffe mikwano gyabwe obutaggwamu ssuubi. So banange temuggwamu ssuubi, naffe tetujja kuggwamu ssuubi. Abamu ku b'eŋŋanda z'abantu bano ababadde bakulukusa amaziga battottodde ennaku gye bayitamu. Saawa zino tetukyalina abatulabirira, mwatuggyako abantu baffe abatulabirira. Temukomye ku ekyo, mutuuse n'okubeegaana. Mu kusooka mwasooka kwogera mbu mubayina, essaawa zino mugamba temubayina. Bwe muba temubayina tubajje luddawa era tubabanje baani. Yaleka abaana 3 kyokka ekyennaku ekisinga bamma wabwe naye n'abalekawo ana bakubuuza mamba nakubuuza ne taata abasimanyi kyali abaana bali mu nnaku omutasembayo tamanyi bazadde be. Bano bawanjagidde omukulembeze w'eggwanga waakiri abawa amagumba g'abantu baabwe bagaziike. Oba magumba agatuwe tuziike tumanirire tumanye nti ki abaana baife baafwa mu ngeri eno. Ayalobe kutuudisa mbw ati tabaidi atya. Saasira abaana amabujje gali agatalina musango kati nago gali kuki ku musango. Tusaasire Pulezidenti Museveni otuwe abaana baffe nawe banaaba baafa batuwe tubaziike tujja kuwummula, naye kati embeera gye tulimu buli kiseera tubeera muzika. Nsaba mukyala Nabbanja wamu ne gavumenti mutuyambe. Naffe abaana baffe bafuddeko be bayita taata. Wadde ng'okuva mu mwaka gwa 2019 ab'eŋŋanda z'ababuzibwawo n'ekibiina ki NUP bazze bakola ekisoboka okubazuula ne gye buli eno tewali yali azuuliddwa wadde ebisigalira byabwe. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.